Mugamba mutya abaagala abalungi abeekuumira ku Senga Face 256 mbaaniriza olunaku olwaleero mu vidiyo yaffe. Olunaku olwaleero ngenda kwogera ku sayizi y'abaami oba ngenda kwogera ku kintu ky'okuba nti omuntu asobola ofuna omubeezi we oba omwagalwa we ne baagalanira ebbanga nga tebeegase then ne bagenda mu bufumbo obutukuvu. Kino nno kitera kusangibwa nnyo mu bannaddiini oba abantu abalina eddiini. Sigenda kugamba mu bannaddiini wabula abantu abalina eddiini nga bakkiriza nti ekintu ky'okwegatta nga temunnaba kugattibwa mu maaso ga Mukama oba mu kkanisa oba mu kereziya oba mu muzikiti kibeera kibi eri Katonda. Naye njagala kwogera ku kintu kino nti kyandibadde kituufu omuntu okugenda mu bufumbo obutukuvu, si kawunduka ku by'eddiinisa kuba kw'ovaayo obutukuvu n'obutukuvu ovaayo naye tebiba byangu nga muntu agenze mu bufumbo bwa kawunduka ku by'eddiinisa awo nkwata ka suitcase kange nga myamya. Naye ate bwe tuba nga tuli mu bufumbo obutukuvu waliwo procedure gye mba nina okugiyitamu era nga bwe nagiyitamu nga nzija mu bufumbo. Kyandibadde kituufu omuntu n'abeera nga teyeegatta na muntu we paka nga bamaze okufumbiriganwa. Kale yes, kyandibadde kituufu. Naye okimanyi nti anyways kirina gw'olowooza ndowooza yandibadde ki? Nze njagala nkuwe endowooza yange ku kintu kino era nkuwe n'ensonga lwaki njogedde ku story eno. Story eno ngireese waliwo omwana muwala yazze n'ampa story ye nga ŋŋamba alina omusajja gw'abadde ayagala okumala ebbanga. Naye omusajja ono yatuuse n'amusaba obufumbo. Wabula omusajja onaasonyiwa okukozesa nga example nkimanyi tebakumanyi gwe weemanyi naye tewali akumanyi cause siina kye ngenda kwogera kikufaananyi. Wabula omusajja ono abadde amuwa buli kimu, abadde amwagala naye tebeegattangako. Bamaze omwaka mulamba mu courtship nga tebeegattangako. Si nti omuwala munaddiini, si nti omusajja alina eddiini mpitirivu nedda, naye tamanyi lwaki like omusajja tamuinvitingangako ne bwaba muinvitinze waka nothing happens. Ng'omanyi sometimes abawala oba oli mu ovulation oba weetaaga omuntu, so there's one time yamuinvitinga nga ali mu ovulation yeetaaga omuntu naye ate ng'owulira ali mu bwetaavu bwa musajja. Naye bwe yamulaga nti ali mu bwetaavu era omusajja ya ignoringa n'atuuka n'omugamba nti nze njagala tubikole nga tumaze okufumbiriganwa ng'ofuuse mukyala wange nga nfuuse mwami wo. Munnange omuwala yagenze okuzuula ng'ekituufu kiri nti omusajja akantu k'alina kalinga ka bbebi. Good thing badde tebannaba kufumbiriganwa, babadde bali like yamusabye proposal y'obufumbo omwana n'akkiriza. Naye like ng'omuntu w'onaabeera awo instinctly yali asuze wa guy one of these days n'alaba ekintu ekyo. Cause obeera awo nga weebuuza ng'akantu kalinga ka bbebi. So right now bali mu oba nkiyite ntya mu lusirika and she's wondering and asking herself kikyabazzaako. Agende mu maaso n'obufumbo abukolinge off ye waba afumbiddwa ki kino kyaba afumbiddwa. So a lot of things happen. Omuntu alinza okudda n'aganze senga ne bwe ngenda mu bufumbo nga gaya alina ssente mpa buli kimu mukwano totuulayo. Waliwo bino byogera nga tonnatuuka mu ovulation. Ffenna tukimanyi nti omukyala waba ali mu ovulation oba oyina appetite oba mu bwetaavu bwa musajja oba owulira oyaayaana oyagga. So tongamba nti this thing is going to happen every month and every month ng'omusajja omulina we baka naye mbuliri but nothing happens. Nga nawe kiba kibaddewo tewali tekirina kyekisatisfying nga nothing. So nze nganze Senga Faith ngamba nti kyandibadde kirungi omuntu ne weegattako naye mu butuufu nga temunnaba kugenda mu maaso mu bufumbo. Lwaki? Ate n'ekirala bwe kiba kisoboka kyandibadde kirungi omuntu n'omutwala ne mukola kye bakiyita fertility tests. Omuntu ono azaala oba tazaala. Ebintu bingi nnyo omuntu asobola n'okubeerawo ng'amanyi ekizibu kye nti mu butuufu nze sizaala. Naye n'asirika n'awasa omwana wa munne oba n'afumbira omwana wa munne ng'akimanyi nti baamuggyamu nabaana naye ng'asiriza. Naye singa omutwala mu ddwaliro ne bamukebera ne bagamba nti awo no talina nabaana tasobola kuzaala. Oba wakumuwasa omuwasa okakasizza era temujja kwawukana, temugenda kubeera na butabanguko, temugenda kulwana. Why? Cause wamuwasa omumanyi. Abasajja abasinga muba mukimanyi nti obusajja bwange tebukola. Muba mukimanyi nti natomera endiga kubanga toneza kuŋŋamba nti oli musajja mukulu olina emyaka 3 oba 25 oba 28 nga tomanyi nti sisituka. Okitegeera?
oba okimanyi nti sisituka. Waliwo abamu nga mbeerera nga teyeegatta nkola mukazi, kale abamu ng'alinza okuba ng'asituka naye nga bw'atuuka tewali kyakola. Oyinza obutamuvunaana kuba alinza okuba waba teyeegatta nkola mukazi nga yali takimanyi ng'asituka naye ate nga it does not last that long. In fact tayingira na kuyingira n'agwa cause ebyo nabyo mbiwuliddeko. So nze ensonga ezimu ku zindeese okwogera ku kintu kino nti nze ndowooza kyandibadde kya buvunaanyizibwa oba kyandibadde kirungi omuntu ne musooka mwegatta nga tonnaba kumanya oba nga tonnaba kusalawo kugenda mu bufumbo naye. Oluusi olinza okugamba nti kale azaala, kale ayina obusajja bwe, naye nga mu butuufu obusajja bulinga olugalo nga toyina ky'ogenda muwuliramu. Naye bw'omwagala kubanga ekyokuba nti akantu ke katini nnyo, osobola okutetenkanya n'omugamba tujja kolanga oro tukoleyo kino tutetenkanye tulabe how to survive, naye nga munnaakimanyi. Naye g'omanyi ekintu kye bakusuulako obusuuzi ng'omaze okufumbirwa ng'omuntu yakikukweka nti kikuluma nnyo, kikutula, kikumalako appetite, kikumalamu amaanyi, oluuzinga laavu eri omwagalwa oyo, tosigala kyekimu. Then olinza okusanga oli nga yakula n'awola, mu butuufu nga yakula n'abala. Abaana b'Adamu balina ebintu, abasajja balina ebintu. Bw'oba tolaba nk'omusajja yakula n'awola toweegomba nti nze njagala omusajja ng'ali bw'ati. Omusajja ajja ng'alina omukira gulinga omukono, muwanvu ate munene naye ng'omufumbiddwa ate nga ayagala. N'otuukayo nga buli we muva mu kikolwa olina kugenda kutuula mu bbaafu ya munnyo n'owulira nga tebikunyumira kuba biba bikuluma. Tolaba nti bawoza nti nno omutwe gw'omwana guyitawo, naye era gutuluma. Kyova olaba nti bakunyiga ng'omaze okuzaala. Kyova olaba nti omwana asobola okuyuza nti lasitiika naye erina weekoma. Ate guli guba mutwe gwa mwana gubeerako ebiseerera bingi, naye asobola okuyuza ate era omuzaalira mu bulumi. Singa yali lasitiika, singa tetuzaalira mu bulumi, singa wansi tewatuluma nti tumaze okuzaala, singa ayitawo buyisi wapyo, naye abamu balemererwa n'okulemererwa nti omwana munene. Naye gwe teebereza ng'ofunye omusajja, naddala mmwe abantu banene beetera okwekweka mu makanisa, mu mizikiti, banaddiini nnyo. Omukazi bamufunira namufunire, n'amufuna, n'amwanjula, n'amuwasa oluusi nga n'ekkanisa yeebasondedde, oluusi muzikiti gwe gusonze, ne bamaliriza bulungi nnyo okufumbirigana, ogenda okutuuka ewaka omusajja okweyambulira. Nga yabala mukwano, nga yabala, nga yakula n'awola. Oli alinza okuŋŋamba nti senga oli kutuma baana kwenda. Nedda, naye bannange ze ndowooza kale nawe mba temwegasse. Kkirizibwa okebere sayizi y'omuntu wo, eri average, eri nnomo, oba omanye ky'oyingirira. Ate gwe omusajja bw'oba okimanyi nti olina ekizibu nti toyima, olina ekizibu nti watomerwa endiga, olina ekizibu nti gwe olukoona ku mulyango nguugwa, munno mubuulire. Musale amagezi nga mukyali mu courtship nga mukyekwana bwekwanyi. Bw'okiba kigaanye abireke, bw'aba akkirize. Omukyala bw'oba okimanyi nti sizaala, siyina nabaana, tewali nsonga lwaki olimba omusajja nti nina nabaana. Oluusi walwala ng'oli muto oba ng'ovubuka, wajjamu olubuto, nabaana n'esoba, n'abasawo ne bakubuulira ng'era okimanyi nti tojja kuddamu kuzaala. There is a big possibility olinza obutaddamu kuzaala. Musajja wattu n'agenda ne munoonya eddagala n'aleeta nga bwe weefuula bw'onywa, n'abireeta n'akola n'akuzinza mu malwaliro, ssente ze ne zigenda nga bakeberera bukadde na bukadde, munoonya mwana naye ng'omanyi ekikusumbu. So let's try to be open eri abantu baffe betwagala. Omuntu waba omwagala, nze nzikiriza olina okubeera open gyali n'omubuulira ti mukwano ekituufu nkwagala. Kinene kizitowo, olinza okuŋŋaagwe senga okyogera kubanga sigwa kirimu. Kizitowa naye ate kikuwa eddembe ku mutima. Gwe kikugasa ki okundyekadyeka ompase ntuuke mu maka ago nfumbewo emyezi 2 nnobe ngende. Bajja kugamba either olina empisa embi oba nze nina empisa embi. Ofiiriddwa ssente zo, obudde bwo, olinoonya n'obudde bwange. Kale no mukwano, nze awo wensabira nti ekkanisa ezigatta abantu mwanditeekinze initiative oba mwandibadde musukka ku zino test ze mubagamba nti genda babaggyeko omusaayi muli bulungi. Test nnyingi ezi-recommended omuntu okwekebeza n'omwagalwawo, naye ffe Uganda tetubikola. Genetics, oba ogundi sikosero, ebyo ne byonna tetubikebera. Fassa tukebera siriimu, olaba ne hepatitis B tetumukebera.
ekintu kimu kye tukebera Uganda siriimu. Kasooli abeera nga tamuyina, you are good to go. Ofunye omusajja nga mugenda mutandika kwegira, kwepiica oba kwezina. Bannange, byebyo ebyange. Gwe naawe wendoboozayo, gw'olobooza kyandibadde kitya? Nze ngambye nti nemuba temugenda kwegatta, wandibaddewo entegeka yonna ekebera omuntu ono oba ddala asobola okumalako mu kisaawe oba tamalaako. Waakiri mu ddwaliro bajja babuulira bamukebera azaala oba tazaala, olyoke ogende mu bufumbo ng'okimanyi. Rather than abaana bawala bali eyo bakaaba. Abasajja mulina ebizibu naye temubyogera, ofuba kukola ssente n'omukubisa ssente, naye gw'omanyi kye kitegeeza okubeerawo ng'omuntu tasobola kwegatta naawe. Andi oli mufumbo gy'ali like toyagala na kwenda. Temumanyi mu bulumi obwo. Olaba abasajja bagamba balumizibwa bw'aba ayimye n'atazina afuna obulumi. Naye n'omukazi bw'obeera olinza obutafuna bulumi, naye mentally, emotionally tolinza kusigala kyekimu. Ng'omuntu omulaba nakaawo naye ng'alinga mwennyoko talina ky'alinza kukolera. Omukama abanjagalire, nsaba mu subscribing gw'atana subscribing ya subscribing eddanga buli bwentekayo video ojja n'olaba. Omukama kumpeera ky'osinga okwagala, likinga, commentinga, sharinga. Oba olina ekibuuzo kyonna kiteeke mu comment section nja kuba nkiddamu. Oba oyagala kwogerako nange privately onsanga ku +256 785 40 28 60. Mbeerako nnyo mba nja kuwa obudde singa oba onambuuza bye nsobola okuddamu. Bw'ombuuza ekibuuzo ne kugamba sisobola kiddamu. Yeah.